koko ku musayi gwa Moses Radio omusayi gw'omuzimu gwa Moses Radio gudrive nga gukulikuta amadala wale komesito waje twakubanga bambi wizi omutwe yali aseredde bubi nagiramu wano omusayi gwayika mungi nekuba omutwe kumanyi wali wasilantinga munga ku gate we wati nakuba omutwe omusayi ne gukkirira kati nze lunaku lumu lwalinga lwange okuba nti nyonja kampu wabweru ninga ebintu byensangasanga wabweru wa kampu muganda wange baluni bugiri bwa nkoko ate nga tetulya nkoko omwana ng'ajja mu kisaawe ng'alina ebintu byesibye ku magulu byesibye ku magulu biringa bapita batya irizi ati kati nze wongamba irizi nze sikimanyi kuba irizi sigimanyi ndowooza saamanya bumanya mbu kyekyo nti bakiyita irizi bakikyo naye nabirabanganga biri mu bubugo kigoyogoyo mwana muto Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRF kwetuli amanya bampita Rimasa abametanikira Bongo weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo nolwairo tuze chane eno twagibumba mu ngeri bweti si kuyigga babinojjo si kuyigga babifeekera si kunoonya zimalayika nedda wabula ebbumba litwagikolamu ffe kyeritutumba kiri kimu kyakunoonya oyo ayina emboozi mukanyomero konna wetuba tumusanze tumuleeta wano n'agitemaatema emboozi erina kyeyongerako nze nzikiriza nti gwe ezo zoonyooma ate omwana wo zeyeetaaga nze nzikiriza nti gwe ezo zoolaba n'ozibuusa amaaso ffenna ze twetaaga ensi yaffe si y'omu si y'ababiri si y'abasatu si y'abana yaffe ffenna kyova olaba bwe mba njogerako nekkakkanyira n'enjiwa ekitiibwa nenjitekamu ekitiibwa wakati mu kujjukiza nti gwe ttaffaali erisookerwako eri ery'omu nsonda erisobola okugiyamba okusituka n'okuyimirira omwana w'eggwanga nze gwe njogerera gwe mmanyi obulungi buli bwe tumunyweza ensi yaffe yeyongera okufuna eddembe ng'era empungu bweba mu bbanga kale gwe atulugunya omwana omuto kikomye Katonda takyagala bw'oba oyagala okuyingira obwakabaka bwe weesize ddala ng'omwana omuto totereka busungu tokyawa togeya toyagala lwa nsonga olwo nno oba ekisumuluzo kyekwatidde mu ngalo. La Bongo Charity Foundation bakama bafa batutumye wano tuli mu kuzimba somero ka Mmengo somero lyaffe liri ku Oroprate tugenda kulisereka basabye bukadde 8 mu emitwalo 4 room ya art and craft twali twagiwumuzaamuko wiki emu n'ekitundu emabega nga tetuzimba tugenda kudda mu wiki eno nayo tugisibe maaso tuke ku Oroprate turefreshinze nze muri mpuli kati kekisera tuddemu tuyimusa amataffaali weebale kutuwa art piece gwe wenna twadde ekifaananyi ekikusiigira okoze ekitenkaniko eri obuweereza buno tetujja kusaba bazungu bye twajja okumenyawo twajja kuba bazungu mu nsi yaffe twagala tube abantu abasoose naffe okuwa abazungu obuyambi tukooye buli kadde okabiranga abazungu ate nga tukimanyi bulungi nti oyo atoola omukisa gwonna agubba ogwoyo gwawadde kale gwatoola abazungu bwe bakola nyongero okujjukiza nti gwe batooledde oyo atoola bakututeko buli kimu naawe kyemanyiize kale oba oli ku level gye bawa emmere naawe baako n'omuntu gwe wakakabalagala olwo n'emikisa gibalansinge La Bongo Charity Foundation twajja
kunyooma babaddewo ne twajja kubayigiriza kyosobola okubeezaawo foundation nga tolina muzungu n'omu akuwadde ssente tukikoze tuli mu kuzimba waka wanene waweesa ekitiibwa Katonda waffe agulumizibwa buli kadde naye nga twali muzungu n'omu yali atuwadde kasente akasente kano tukazimba na bakintu n'abaana bannambye abategeera olulimi lwaffe n'enjiri gye tubuulira kale gwalina ekimu ky'ekikumi ekyensi nga tosobodde kutuwa kifaananyi osobola tuwaayo ekimu ky'ekikumi ekyensi ntegeeza ki ekyakatonda kikwatako ekyensi kyekyo kitambuza emirimu gya Katonda mu bantu be ak'obuntu akowulya nga munnaasiibye enjala ng'omaze okujjuza ebisero bya Katonda n'ekimu ekimu ky'ekikumi ekitambuza emirimu gye akosigazaawo kugamba nti nayo nonga ali bubi ono nga talina ngatto nga talina mmere nga tasoma nze kyempisa ekimu kyange ekyekumi ekyensi osobola kituwa ne tumaliriza obuweereza buno tulina scholarship identity akadde kamu n'ekitundu omwana asobola kadde kamu n'ekitundu afunamu ki tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 wakadde kamu n'ekitundu ebyokuweerera omwana obivaako bamufudde member w'okuntikko kale nno mugatte kulaba nkyate foundation tuteeketeeka essomero lino gwe muveeko tumukudiza emyaka 18 ng'ayize buli kimu kale stand takuwugula wekwatira ekifo olemu okwejjusa omukulu sewo nsanyiza okulaba nange okusanga mukulu nkulaba okikuba ngezaako mukama agezaako okukola omulimu weebala omulimu gw'okola kuba ndaba abaana obalabirira obaliisa obambaza obasomesa weebala omutima ogw'ekizadde Katonda yatuyitamu n'atufuula emikutu n'akola okwagala kwe onkubye ekikamafuragi tulina kaadi ffe abamu batukkiriza okukuba kamafuragi tuba ne kaadi ezitukkiriza ezambala mukama wange muli balwanyi bwe tuba tusobodde tulwana ebitusinza amaanyi ne tubireka nze ndi mulwanyi naye yajjula ebitala byenkozesera okulwanira mu Kristo basitaani ne mwogolokosa bane mu kasukeeri so ndowooza nange afunayo kamafuragi ndowooza kuba nange ni mulwanyi mu Kristo ate mulwanyi mu Kristo oli wa ddiini ki ni mulokole omulwanyi wa Kristo alina ebyokulwanyisa bye kyeka ofuneyo bayibuli ennene obulungi nga peegi zijjula byebirina obba nabyo bino bya ku nsi bino olutalo za ku nsi z'amagye ga ku nsi obuyinza ku by'oku nsi nebyawa kati gwe engeri gy'olennyeri kati ate ffe tutambulira ne mu bumenyi bw'amateeka obutonotono obutali bw'amaanyi ennyo nti basobola okuteekawo etteeka ne tulimenyamuko ne tugamba kino tujja kyambala wadde bagambye tebakyambala ate kati ate gwe omulokole ennyo oyinza obba tojja sobalwana nansi mu kuwakanya amateeka gaayo agamu kale abantu byeyanjulira amanya gange bampita Vipare straight from the good life born nurtured and groomed up in Kireka district banza okwebuza Kireka district ate district kyejo batonzeewo teko omenya limu kulimu eryensi yo ekimpisa Kireka district nti Kireka town yamanyi nnyo erina buli kyetaago ekyetaagisa district okuba nakyo yeetongodde era number 1 town Jinja Road Kireka. Yo big up all my people in Kireka town. Respect, peace and love. Big up. Good life elieta. Good life tayina buzibu. Buli omu ali bulungi wadde obuzoganya obutonotono tebubulamu nga omanyi obulamu bw'ensi eno naye nga buli omu ali busy mu ngeri ye. Tuli busy mu bumu ate tuli ne busy buli omu mu kiki kubanga buli omu alina direction ye ate era buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe obw'enjawulo ate buli omu alina stands ze era ezaawukana so okutwaliza wamu good life weeri era eribeerawo niyo tuli batuvuddewo abaliwo. Big up the general Luizo Manizo for Chizo bad mind killer. Bang fire manye enjo ya good drive ya njawulo. I know yo kenyini enjo iti wechiri emba temuliko kungumya yita aba mu rugambo bambikolwa kuba muko omuzimu oguyita yani kati jude TikTok ko omuzimu ne gwogera enkuba netonnya bwe yatonnya oli ne bamutuga enjo eyo naye enjo esinga abayimbi obuzito kati abamu wano mu Uganda enjo ya good drive ani kati kyenyinza okugamba muganda wange ensi nebyewunyisa tebiggwayo ne mu bamu ebyewunyisa ebiyinza okwewuniikirizaamu simanyi oba omufu ayogera omufu asobola okwogera n'obula omufu ayogera byogerera ddala byokola
wali onyumiza mukono gwo ne munyumyamu ebyokwezi ndakulabako gwali kukwata mukwano gwange ekyo twalyanga emmere nga gujja ne gumwambala ne gwogerera ddala nga gwagala ki kulya ku mmere nagwo kingi gwagala ki yagukola ki era bwe gwamala ogamba tinjagala muzimbe entaana yange amazzi gampitamu nakulabako waliwo n'amayembe agalumba leema leema yagala n'afumbirwa bwe yafumbirwa leema ki waffe namakula leema yali namakula nsonyiwe mbadde mutadde embyaffe ne bamwanjula ku lw'omukaaga n'anoba ku lw'omukaaga oluddako kati omusajja n'amusindikira amayembe ago gonna galabako gajja n'eppiki amayembe gafaana gatya mu buto nalowooza nga amayembe gabanga gano gendowooza gente gafaana gatya bwe nali ndowooza naye gafaana wagogo walaba gafaana gatya nalaba nga sawundi ya ppiki n'amataala ga ppiki nga gakuba mu bisenge olwo embooko n'ekwatayo bakuba leema embooko kati okumanya amayembe gakuba nga tolaba mbooko g'owulira cwa kati nga n'embooko ezikutte emiisi ne ku kisenge zisala nga gagamba zayo ebintu byaffe batutumye olina emyaka emeka olaba ebintu bingi obukunze nkulidde mu geto ate nkulidde ku kyalo sitanyi kyeyali yasimbamu amakanda kyalo kyekyo sebisinga nezenakulya kabawa mu geto sitaani gye yafubutuka eyo okuwamba eggwanga lino singa abantu ababa mu geto essuubi we libabula banoonya basobola oddijja n'okuwummula so bagezesa ebintu bingi essuubi we libabula bambi bekyawa nagangezezaako wano wagambye oba wano wananyamba kyekyo agamba eme nagalabako nga kukuba leema gakuba leema embooko nga gamubanja ente n'ebintu bizzeeyo so ebyawongo gyebiri kati enyumba nakudrive nange nabyendabyeko okudrive okay obulamu bwange ng'omuntu nyinza obba siri mukulu nnyo ate era siri muto nnyo naye ate ninako binalabako byenzize enkula nga binsingako obukulu mu bulamu obwange byenzize ndaba nga binsingako obukulu era nga byantiisanga nnyo naye nga abakulu abaali bansingako kale buli omu akuwa amagezi ge okusinziira mu ndaba ye ey'ebintu mu ndowooza ye ne mu ntegeera ye ne mu nzikiriza ye kati nga bayipa nekikutiisa nnyo kati nosajja sooka ngezeko kusosoterako ku bulamu bwange before obulamu bwange bontegeereddemu bwe bumanyiriddemu kuba nze nkiwa ogenza okuntegeera nga ndi muyimbi twesinkanako ku KKL Viper naye ate gompira gwali okuba gwali mulalamu so nange bulijjo era neebuuza wava otya mu mupiira kubanga ffe omupiira gwe twali tukuba ate mmwe ogwammwe mwali mulina kuba ku national team I know. namukwata abana ne mubakuba goolo 15 ng'oteebye 6 oteebye 7 olabye oli mu setup sesitasinza okuba ennungi nga Viper bw'oyimirira mu makkati wakubanga si byangu naye tujja bifuusa ebyangu nga mukama ye mubeezi awo tuli awo ova otya kuba wabadde nga matima kumanyidde music naye ate nakulabako kituufu mbadde ova otya mu mipiira egyo egyali emirungi okukamala talenti ey'amaanyi weeti ate nojje no mu music otandike kati okutandikira sirabawo ne kinkakatako okulabawo tuze wali ku bulamu bwo obadde oyagala okutandikira wenjagala okutandikira okugamba ku by'omupiira muganda wange tuyinza okwetaaga wiiki nga nnamba onaaba bize kuba wawanvu eno platform yaffe katonda yakikwasa n'emikono ebiri kubanga emboozi nnene eri awo tunyumye emboozi kati mu bufunze kyenjosooka okugamba muganda wange mutandikira bongo n'abantu baffe bonna abanjagala abampagira abakuwagira n'abaagaliza eggwanga okutwaliza awammwe obuzibu bwensinza osanga mu bulamu bwange bukyanazaalibwa nenteekebwa ku nsi we papa paka kati talanta zezaafuuka mulabe wange talanta ezange ezitaliko nguzi ezitalimu kusalira bigera obuzibu muganda wange kyenyinza okugamba mwamira bongo bwensinza osanga mu nsi bukyanazaalibwa nenteekebwa ku nsi obulamu bwange bonna ekisinga obusumbuwa ze talanta
ate Katonda akuwa talanta akuyimuse gwe ate bazikuwa zikusumbwa buso gwe bw'okirowooza bw'otyo bw'okirowooza kubani ate akutya Viper talanta zindetedde obuzibu kebe ya kuzina mwana zinako break dance mu mpola nga ne tiisa mu katono naye nina abali bansinga muto wange yali eyo. Big up Viper Ranking there, so man, yeah, respect brother, young brother Viper Ranking. Yali asingako mu kuzina break dance oyo kuba yalina ekikosi kyawo nga bazinyi nnyo nene nga nzinamu ebyempolampola big boy bikini nga siri perfect nnyo naye omupiira twaguzanya nnyo zikampu ezo ezasooka kampu ezo ez'ekisubi Kajufa Kayoyofe kampu twali nno n'abasambi n'abaddala kuba ffe twali bato baali batusingako obukulu Baeriya Ssekisambu baaliyo waliyo Segawa Magulu waliyo Chansi Lumala 7 baliyo Waiswa Ndondi abasambi baliyo bangi ababaddeawo ku cranes biki naye munanga bamusimanyi makubo ge bakozesa ate nga bamwe twalinga tusamba baali batulabira mu distance ng'era batutya bagambe akasajja kalenzi kaako atuli bato batesa kulemesa okutimikinga mupiira muganda wange ensonga ziweraawo seyemu sibiri sisatu zitandikako zituwulire nazo kati ekisookera ddala kyajja okugamba nali nkyali mwana muto nayina mukono gwange bamuyitanga Wambi Martin. Wambi Martin oyo yali mugisu naye nga Wambi Martin twakula bumu kuva mu academy twali mu timu yemu ekireka era bali bagiyita Sago Kiki nga tusamba omupiira naye nga tulina ebirooto automatically mu butoba n'ebirooto byo kubanga ffe Namboole yali etulinaanye omwana asamba omupiira Namboole buli asamba omupiira ekireka buli walaba Namboole wali abalaba wadda kati Wambi ono twatusoma naye kusomero era liri kireka walita Kamuli Church of Uganda Primary School primary tuli mu class yemu. Martin ono yalina tatawe nga naye yasambako omupiira era nga mwagaliza nnyo omupiira nga muwa buli kyetaagisa. Sijja kulimba nti nze mu buto bwange omuzadde wange yampa nnyo support ey'omupiira. Muzadde wange direction gye yali yampa yali endala, yali yakusoma nnyo, yali yakuba mukativu mu ddiini, kusoma mu jiji, naye mu mupiira kugulira kajozi nga toya mupiira tekisoboka. Kugulira nga tesoma, akugulira sapuli na mudaali na katabu ka katekisimu onywerere mu bukatuli kinekerezi okutwaliza wamu. Naye mukwano gwange ono yali wa mupiira nnyo Martin. Naye Martin yali tayagala bulungi kusoma. Martin yali tayagala bulungi kusoma. Martin ng'atoloka naye nga njigiriza okutoloka mpola. Bazadde be bakizuula nti either nze ayonoona Martin mutabani waabwe oba yanyonoona ne basero Martin bamugye ku kibuga bamuzeeyo ewaabwe mu kyalo Embaale. Mu kutwala Martin Embaale, Martin yasigala ayina mukwano gwe gwa miisinga gwazanya naye, gwasoma naye, gwabadde akuba naye endobo mu ssomero, gweri akuba naye n'omupiira. Martin watuuka Embaale eyo naye omupiira yali agumanyi nga gusobola. Yalina connection gye yali yanfunira mu buto, kumanya nga ebintu bya Katonda bizibu nnyo oba nekyaliwo nga muto naye nga bambi naye amanyi munne era ne waba afunyeyo ka pulaani asobola okuba nti asobola okulowoozaako okuzigira. Mu buto obwo bwe twaliko yalinga P3, P4, P5 awo. Martin Sebo nga nzigira Embaale tewaliwo katiimu nako kaliyo ka academy naye kagende Kenya nga wekadda Kenya oba busi ya Kenya oba biki baba busi ya Kenya busi ya yeri mu Kenya. Martin nga waliyo katiimu k'abaana bato nange Martin oyo yadda mu luwummula eno nange olwadda kunagenda ne Martin nantwale Kenya nga tuli baana bato naye okumanyanga nati yense sasooka kutya kuba nali muto nga sibitegera bulungi nga ndi fala naye we nayongera okulamuko nentegeera ebintu binali mpisemu byesamanyanga natya nenyongera okutya omupiira nengutya kubanga twali baana bato timu ya bato naye ng'ebikolwa binalabangako Kenya eyo byantiisa omutima muganda wange. Timu yali yabaseze buli kimu kyali eri nga te baana bato eyo nno nkyali Kenya nno olaba nkyali Kenya naye student nangazi ne wano waliwo ezaawo
choba manya zinali pulo nga nkyali mwana muto zinakubako dda pulo mu buto nali mu pifu nga nkuba pulo Kenya. Ekibi walaba otuuse mugana wange mpise katimu bali bakayita linnya lyali Kenya Stars, Kenya Future Stars, something like that. Byadda katimu ako kalinanga simanyi oba bali bakocho bano bali bateeka emize mu baana oba n'abaana bali beteekamu emize oba abazadde b'abaana bano be bali babateekamu enkola ey'enjawulo. Omwana ng'ajja mu kisaawe ng'alina ebintu byesibye ku magulu, byesibye ku magulu biringa bapita batya irizi anti kati nze wongamba irizi nze sikimanyi kuba irizi sigimanyi ndowooza ensanamu saamanya bumanyambu kyekyo nti bakyeta irizi bakyekyo naye nabirabanganga biri mu bugo kigoyogoyo mwana muto myaka 8-10 myaka 8-9 aizo obulogo oba bwali bulogo oba kyenva nkugambye tinze simanyi abaana ebintu bye bakolanga bali directed and guided by their coaches mu timu zaabwe oba bazadde baabwe. Kakati abaana babanga n'ebyewuunyisa bana byewuunyisa ebyamagero byogere wano tibyogere abantu bibatabata timu najogedde erinnya bayinza oginongerezaako ennyo nenjisa amaanyi ati simanyi oba ekyaliyo by the way kuba byadda nange nali nkyali mu primary nga ndi yanga. Kati timu eyo ng'omwana balina golokipa mumpi bwati mumbuti naye nga kanale musambi kyomu kati golokipa wa Uganda omulabo oyo veteran legendary Dennis Onyango ng'omwana so asinga Onyango okubuuka mu bbanga naye nga alina kakozesa okubuuka mu bbanga okugyayo omupiira ng'alina kakozesa era mu ndowooza yange keekusanga kwera eddagala naye nga barakasibawo n'akadagala n'abuuka ng'enkima ng'azibuuka n'okusinga Onyango nabo kati lunaku lumu we nategeerera nti balina amaanyi ag'enjawulo ge bakozesa. Twali tugenda funa ka match ne batusalawo tuwumulemu emisana. Twali mu kampu wamu n'abaana abo nze mukuzanyiriza mukusaagiriza nalowooza mbu nalinga azannya ne nzijjako akagundi ako yali tannakesiba nzi nenkakwatakwata akantu awo nenkazanyisazanyisaawo mukusaagiriza oluvannyuma nga kantu kambuzeeko amazima ga Katonda muggulu. Omwana yanoonya akantu ke n'akaaba n'akanoonya buli wamu naye ng'omugamba buli omu amugamba kiki tali kwogera kiki kyanoonya kiki kimumazeeko mirembe. Buli omu abuuza kiki anoonya kantu ke irizi kasanamu sibimanyi myaka ye yali atusingako bukulu katono ye kuba twali basita mu mupiira nga tuli bato nga naye nga tusamba n'abakulu ye alina emyaka nga 12 yali under nga 14 under 13 yalina emyaka 12 anoonya kasanamu anoonya akantu keyetale katuyane emujozi baguleese kwambala engatto weeziri sokisi weeziri shinigadi weeziri bu ankoleti mwe buli kimu weekiri naye nga ye anoonya kali yagana okwambala. Omwana yagana okwambala muganda wange n'agaana okwambala ayagala kantu ke. Yamaliriza agenze mu kisaawe omupiira gwe yakuba koolo nga talina kantu ke. Buli omu yasekerera omwana oyo ayawuza akuba empale apasinga bubi adduka bifu buli mupiira agusuula ayombesa buli muntu mu kisaawe kugamba nga alinga agudde ddala mu kisaawe. Naye ntyamu akantu kabendi kuba nze yali yakacyankalanyizza nemanya nti kati ekitegeeza kati wano waliwo engeri etali ntuufu akalala. Era ku ttiimu y'emu eyo coach wa ttiimu eyo yalina obukodyo nze gwe nagenda noono ku ttiimu eyo coach
Nino bukudu bali atugamba nga team. Nti go tubasimaye tugenda mu kisaawe. Nga tukiyingira bwe tuti simanyambu tusoke simanya tusoka tunule enjuba jeva simanya tutuna enjuba jeva ne tutuna simanya jedda kati tumale ekyo mbunga tulonda ku ttaka just jonna oba olonze oba kachi kasubi oboko ekisaawe kituyingiramu nga ona konyola kasubi kisaawe oba tewali busubi ngesaawe kyattaka kuba wabanga ebisaawe by'ettaka n'ebyobusubi olonda ku ttaka n'osuula ne munange nze ebintu ebimu binakalubirizibwa ngo bikola kubanga olwedde nali nekyalingiddwa nnyo mu bukatuli kyobungi mu ddiini kubanze nasoma bulungi omugigi nemba ku family bulungi ne bansigawo hostia muchenyi bulungi ne bansiga bulungi nyo Christmas muchenyi ka hostia nga nerira obugati bwange nga ndi mutukuvu nnyo era nga we ndabe ekintu kyendaba mu ntegera yange Omeka tunyatuwe entegera za njawulo. So bawo ine entegera y'enjawulo solo okulaga ekintu tete kiri mu line entuufu. Nganze bisibi. Nenga mukwano gwange oli andaga nti system ya team ye yagiyingira dda era gambo obadde ki. Gira kikyoliko. Tuna nawe njuba jeva. Nenga nze ndaba. Tumwogera biga. Kale wemba yamba nga ndaba bandi bubi. Nentunulako ko jeva. Jeva enjuba. Situnula jedda nga mayambyeko kali ndaba buli omwandi bubi banagamba njekera team ninga amapeka sigagobera bulungi paka bwento bwe najjanga mpakanya ebimu kilabu byegamba paka omutendesi yatuuka nga bwe kubobwa mana abakulu ba team abala nti ono awakanya ebintu byaffe bino awakanya ebintu bino tufuusa abantu ab'amaanyi nimaliza nge Kenya nga ku pulo nvuddeyo mu pifo nga nvudde ku pulo ye Kenya bagoba batyo bango mugere tali nambulu kufu bulungi ati nango okubera kale ne ka pressure kali yeke eno ene twali tusamba mpira era tusoma somaawo batuyigizaawo kyemisi nga kiri kimu mukaddako nandibadde mwalimu senga nasigale Kenya nandibadde nange manyi Oluswahili nga tutafuta bulungi nga olaba ng'omwami Dr. Jose Chameleon oyo mwalimu amanye enswahili ezebika byonna oba Swahili kye Kongo kye Kenya kye Tanzania kyewa Kenya navaayo mangu olweyembera naye navaayo naye wali pressure y'okusoma nedi nali nsoma nga ntandikiriza okusoma kuba twagendera mu holiday neera nga program zaaliwo ne plan ez'okuba nti nsomerayo ne wali pressure y'omuzadde okuba nti ne yali aneetaaga okuba nti nsoma kitegeera ate omuzadde jjuke kati nze nakula n'omuzadde omu maani kitegeera kati omuzadde omu oyo maani naye nga wemba siri waali nange mumisinga nange wabatali wendi ndabanga mumulekeddaani mama tata kati nkugambe ekyafa kugambe ku byafaayo byange mga nti tuli ku mukutu kati gwa kwogera kiki mazima meerere obulamu bwange bwonna nga bondaba nakula okuva ku kutegeera kwange nga ndi muto omuntu okutandika okutegeera nga ali muto atandika myaka emeka kutandika okurealizing ebintu mingi myaka ena omuntu asobola okubako ne memory mu myaka ena omuntu asobola ne memory ya sambude kale sabaako na memory ya mama wange okuva ddala mu buto okutegeera kwange nga nkula taata buli kimu nakayimba ka taata just nalinakawo mu mwoyo ninga walwaki nesimba mu kayimba kano wadde saakapakira byonna nga nalina obipakira era ajja kuddamu nkola akayimba ka taata kalala kubanga nze nakula na mukono gumu bagamba bataata basuula abaana baabwe n'abakazi abasuula gye bali kiva ku mutima gwa buzadde muntu gw'aba alina bamaama abasuula gye bali ne taata abasobodde osuula abasudde lwa busiru bwe ne maama asobola osuula lwa busiru bwe ne taata asobola oyimirirawo nga taata n'alabirira abaana n'abambaza n'abaliisa n'abajjanjaba n'abasuza n'abasomesa eddiini n'abasomesa n'okuyiga ensi n'okubuulirira taata abisobola so
nange kyabadde ngeza okugambako eyo just nekonyeko katono badde nkulaga nange nabanga mu misinga bwe nabanga nga ngenzeeyo nga ndaba taata mulekedde ddaani ate nange nkimanya misinga so ensonga zampaliriza okuba nti pulo ngivaako mu P4 yange P45 awo nkomewo ewaka agobye tuyagala kukola ddogo tuyagala kukola masanamu wegeziwaza tuyagala kula njuba gyeva na gyegwa kulonda busubi saagalira ko ddala ndaba bwe nkitunula mu ndaba sinte kingattako nze kyenjagala kumpa mujozi gwange nga gwakabi guliko shati namba yange tobimanye ebyomupiira enamba bwe namba yo gyoyagala ku mugongo awo bagikyusamu ko bulira nga toteredde naye tekigana taaki ng'ebyo byenjagala kakato kange edda banga obugato babuyitanga $1 obugato bona bwagalanga nnyo edda era kadi ya $1 biki basmart kimala sagala kwongerezaako komyewo wano omupiira oguvuddeko abo buto obonabona buto eyo myaka 89 nvudde ku pulo nkomyewo tugenda mu kampu eyo yali kasubi kampu yali kasubi twali mu tiimu gye nali ngendeddemu mu kampu by then eyo yalinga 2006-7 tiimu bagiyitanga Sago Kiki Sago Kiki tiimu eyo yali y'amaanyi nnyo era bagimanyi abaaliwo n'abaliwo yali eva mu bitundu bya Kireka kali yali egatta ebyalo nga 3-4 yali egatta Kireka Banda Boyogerere so Sago Kiki eyo amatabi gaayo mwafubutukamu tiimu gye bayita Bati Soccer Academy ne Plowe Soccer Academy byonna biwawaatiro byava bya Sago Kiki era Sago Kiki nsaba mbadde tufunemu akaseera tuwunikiriremu katono naye oba butikitiki tiimu yagwa tuwunikiriremu olw'omwami yalina omutima ogumanyi okugatta abaana okugezaako okutumbula talenti zaabwe ez'omupiira nga ye yali munaddiini bulungi va ku biri ebyekenya binaliko okupula omwami bamuyitanga mulindwa Anthony awo mule mirembe tusirikiriremu mugana wange amina mulindwa Anthony oyo akututte mu academy kati mulindwa Anthony oyo yayagala omupiira ku mutima gwe nga si byanfuna bakochi bangi mbalaba bajjambye omupiira nga bazze banonye byanfuna naye ye yali anoonya talanta mu kunoonya talanta nange nali omwo mu talanta ze yanoonya era yatwalanga obuvunaanyizibwa nti wakuzula nti olina talanta anoonya nnyo okutuukirira bazadde bo abategeezeeko nti omwana ono kino mwetaaga mba naye saawa eziti nsobola omuzza ali seefu ali mikono gyange akademi gyekugamba yeyonevamu bo bano bonna bamatolojasi kuba katati tutali bakuluko kusinya tiimu bamatolojasi nga bato kitegeera basambi banja oyinza okubamenya ne tusula okwo tujja bamenya olulala kati nasa tumenye mato wali kati Anthony ono nga tutwala mu kampu era kampu nga omanyi era abamanyi osamba omupiira kuva dda nadda tebasasulanga naye nga tewabangawo abasasula baba bakutwala mu kampu goba tomanyi bulungi bakunyigiriza nnyo weeyoko kasente kayambe ku bamanyi mu facilitation naye nga nina n'omwami gwe neebazaamu Kavuma Gerard yali mwami agattagatta embere okulaba nti tiimu Sago Kiki etambula n'egenda nedda neefuna kukookulya ne kukookunywa wamu ne Anthony coach ye yafa awo muli mirembe era yafa era alina abaana abato ali basaza waliwo amazzi we gawogomerawo ekyambogo bali ava kyambogo eyo bava ku training omwana namuseererako nagenda lwanirira omwana mu mazzi muto omwana balina mijozi asikasika omwana amazzi gaziga mukube gabatutte bonna mu kiwonko yafiira amazzi era omulambo baguleetaawo ongera gukyavaamu n'amazzi mu nnyindo mu matu yafa bubi Anthony twamuziika Masaka Lodge eyo so ye mbadde muwe bimuli bye wadde nga simulina kuba saafunako mukisa nga akyali mulamu nange nali nkyali muto okumuwa ebimuli bye then ne manager yatuliko nemwe ebimuli bye ye akyali mulamu yonna gyali oba nandaba mukutu munene guno mwebaza Kavuma Gerard webali kwagala mupiira webali bina bye wasobola okukola ku Sago Kiki
FC. So nga tugenda mu kampu yali ya Kisubi Kajufa yo yasooka ndowooza nzijukira abasambi twalimu awo lwakuba abasambi bangi munange buli omu yakwata direction ye obadde okimanyi nti abasambi bangi abali amanyi omupiira ebyaddaladdala naye bambi mu kunyigirizibwa okw'enjawulo challenges ez'enjawulo ne haso ez'enjawulo ez'obulamu wamu ezimu ne ku bantu bannaabwe zibabateekako omupiira baguvaako nina musajja wange omu era yabanga kapiteeni waffe bamuyitanga Simon Sentumbwe enaku zino awangalira nnyo Bulaaya eyo kale ne Uganda ajjako katono n'agenda twabako Kaweke Sofa naye yafuuka wa Bulaaya eyo abasambi b'enyizo menyamenya tulinamu Kamuga naye abeera Bulaaya eyo tubeeramu ne abasambi bangi kale buli omu yafuna direction ye so twalina squad nga nnungi batugenda mu kampu naye twagendanga mu kampu eyo twabanga bato okusinza ku bwe twasangange twasangayo ttiimu zikwabangayo Zebula TV Center wabangayo Naguru Embule Namasuba Juventus Namasuba KJT Namasuba Machinde Juventus bonna babone bayingana bonna nga bali eyo muganda wange so kampu eyo munange era nayo tebyabanga byangu naye byonna bya buto bana basambi abali batusingako obukulu babanga tebazannya kikyotegeeza nga tebazannya okuzannya omupiira bo baduumira buduumizi mwe muzannye kikyotegeeza asambi balina akantu ke baakolanga ekiro nga mugenda samba omupiira nkya nga mugenda bakwata bajja ne beetooloola ennyumba gye babawadde kangezi kati mu kampu buli ttiimu baagiwanga weino campinga bamanya nti kejeti egenda kukwata Sago Kiki enkya ku kisaawe kya tekiniko oba kya Komboni bagenda kwetooloola kampu yammwe kugambye basaba tomanya oba falo oba muto beetooloola kampu yammwe ne basuulasula obuntu tubondategeera mugenda okukera ku makya nti kati jikira oba mwana muto bakuteekateeka ebintu bingi bakuteekateeka empisa obuyonjo biki kati nze lunaku lumu lwali nga lwange okuba nti nyonja kampu wabweru naye ngaebintu byensangasanga wabweru wa kampu muganda wange bugere bwa nkoko ate nga tetulya nkoko tewali enkoko gye twali tulya mu kampu yali yabijanjalera ebitasiikiddwa nannyo bulungi n'akawunga k'empulunguse kyakyu babitulya ate embwa baziteeta mbantu muli mu kampu mulese ttiimu ziringa 20 ttiimu ziringa 20 ziri mu kuwakanya ate embwa zibeeraawo tewali bugere naye ng'obiraba nga tofaayo obugere buno bwabusanga wabwera ati ndi bya buyonjo sanitation nino kulongoosa naye olunaku lumu nali nnongoosa obugere obwo aba ttiimu eri opponent abadde babutaddemu wali yajja nankomako toddamu kulongoosa bugere lindako okugyawo obuntu obwo bujjeewo ku ssaawa nga 8 kyesaategeera lwaki nali nina okugumiikirizaamu nali mwana mutera nadduka wa coach tebali banganya nadduka wa coach okumuloopera omugenzi Anthony tebali banganya okulongoosa wali bangambye bali sibirongoosawo kati coach engeri ali omuntu omukulumu boza ye interpretation ye yali yanjawo nze najja kuloopa banganya okulongoosa wali yambuza nze nadduka banduulu kudduka wa coach nze mbadde ndi kulongoosa wali omwami wali aŋŋambye mbusirongoosawo kati nze nange ndivuddeko nko naabuuza baani abo ani agganye nemugamba omwami ali wali ayambadde jozi biki naye kati interpretation ye ndowooza yali yanjawulo neyange nze nali mwana aloopa aganiddwa okukola omulimu gwe nina okukola najja n'abiraba weyabiraba simanyi bye banyumya n'oli mwami naye nagenda baba nga bafunye akavuvuŋŋano
nenebuza kavuvungano kava ku ki kava ku bugere bwa nkoko buno ono gana bujjawo ng'ate walina okubujja yalina obuvunaanyizibwa kuba camp house eyo yaffe nekitegera bulungi neneyongera kola tugenda kuzowe nakomawo tebiriiwo nsisakigendera nembivaako so kyengezaako kugamba eyo naye waliyo ebintu ebyenjawulo twakwatako match nde Juventus netukuba golo 7-1 naye yatuteebako golo nya zanyula mu dakiika 3 golo nya zanyula mu dakiika 3 match nje Juventus yali ya coach Serumaga yenyini baba kuba golo nya twali ku kasaawe bali bakayita Mount Calvary Mount Calvary gwagwa golo 7-1 naye batukuba golo nya baba singa tacho obusajja simanyi oba kyali tachi kyokka bwaba pika 7-1 ku Mount Calvary kampu y'ekisubi babone bayingana bona bali omwo bajjukira bali omwo so ompira gwalimu ebyewonyogo bicha naawe tisa kubanga fe timu yaffe yali underdog ku timu ezimu ezaliyo kubanga yali first experience okenda mu camp 2006 like that zino timu zaliyo dezigendanga mu camp all the way back era bakochi bazo bebabedanga abategesi bakochi sali abo Baserumaga coach Mulema naye yali eyo kati nga bebalinga abategesi naye nga board balina embiranye zaabwe kati nga ye wakusanga mu kkubo lye abayagala kukuba kutta aweereza amawulire eri kejeti ekitegere nti tujja omulabe omatusindikidde ali ku ttaka ffe tujja kati oli ate yeteekereteekerewo express yalinga yabaluyima luyima ne Zaki yali mu express fimbo yalina Sula Mukalazi yalina Dimani yalina Simitiriyo yalina Lukubeka yalina abasambi bayabo kati ngeze timu mwabanga mu giant teams nga ziringa 5 kati gobo oli underdog ye tekimuganda kozesa maanyi gonna geetagisa kozesa okuba nti bwakukuba aweereza sigineri nti tuocha kana gali mu kampo gambye wali ebintu ebitategerekeka temeteme kampo tuli mu tukyasensera dogombana bato tetunayingira mbakulu ekubombera paka ku bukulu obo bonna buto bwenyumya twali tusamba omupiira kino kipa yakinyumiza twalina kipa waffe in fact yesimbawo naye yali yesimbawo bwakira ekira kansala ku municipality bamuyita Mulumba Richard embozi yaginyumiza ye yanyumiza atenga kuba iwe kyatuukawo yasaba yali kipa kutali tuwesiga kipa akwata buli kamu n'akawuka akayitawo akakwata n'akabalaga nti kakano kipa Masanda Mulumba Richard kansala municipality to B munange yatugamba bamukuba omupiira yajja si short omuggo yali akwata ati nawera muno ng'alinga abafumiseemu omusumali gwa Yesu ebisososo kapira nakakwata ati bamukuba emipiira ng'esatu ng'agikwata naye ng'agikwatira mbulumi ffe bwe tutamanyi gamba empiira bamukuba ng'esatu nga wakwata bwati afuna obulumi ffe bwe tutamanyi abalabanga wedda ekibanga kiso nti kyebamukubye si mupiira ye yakwatanga biso ffe tulaba akwata mpiira netuwaga wewale kumbe netuwandira amalusu kansala netumukwatako ne wano ku nkoto tumukulisaayo mu save jakoze kumbe yali ku biso byakwata omusaite gujja ate tugulaba ninga yalaba abona naye paka ebamukuba omupiira guba gujja guti nawulira katwewumu omutwe bakuba mutwe ku luno twekanga bweka tegwamukuba omupiira ye gwali gujja endiro nga gujja ye nafuna katwewungu omutwe nawuliranga omutwe gumusibyeyo yagwa bugwe nazirika gunywa yagukwata gole yokusatu yagunywa yasituka agamba ndiwa yatubuuza jali kansala Mulumba Richard yatubuuza tuliwa ntonga Richard netwa twazzo tulaba twaveeka netusimbula
omufalisi wagupakinga bulungi singa wamusibula ate katobuuza tuli waki kikyotegeeza lwaki ate oyagala lwaki weekoza mumpe ku mazzi teyagasaba yasabirako ne keeki kumanya nga ayina effujjo munetere faza ansabire ate faza yagamba kimu nze banteteye waffe yali ayogera bw'ati namwe ekirime ekitonotono ekisaamusaamu baba banteteye waffe sijja bitobola nawakola waati namanyi gamuwedde akoye okwogera munzikyeyo kikategeeza sabu munzikyeyo bitabuse kipa gwe bazzaayo naye nakola bwati kipa gwe bazzaayo naye yakola bwati tagafaananga muwakanyi naye oli yagamba yakwata amafumu agawera ekirala ekyajja kyamusumbuwa nnyo nga kijja nekimukuba ku mutwe naagwa bugwi nazuuka nga tamanyi gyali ng'abuuza ffe tuli wafe abasambi fena tuli mu lutalo tuli mu kisaawe twagala bubonero tulwanyisa abasajja babone bayiŋana babalumba okufaako babone bayiŋana abo abasiga wamagulu tulwana azuukuka atubuuza tuli luddawa bantetee waffe ekirimi oba kyamera kuolu yali akirinamu ng'akola waaki bamufulumya baleeta kipa omulala koya amafumu ate oyo ye teyaguma oli yali mugumu oba kaŋŋambe Richard yali mugumu kuba ye yakwatako amafumu ge nga gasatu ono ndowooza effumu bali agirambira owooza naye abantu yinza obba effumu yakolerawo bwati netandika ozanya yali aza omusambi omu nagenda mugolo amafumu negalekerawo olwo amafumu go gafumita buli yagendanga mugolo eyo netandika osamba nga tereyagala kukwata doko kyeryo ate mmanyi bino byetwalabanga mushawuli nsooka byali bituufu ugambye batukuba golo 4 mu dakiika 3 buli kipa ayingiramu amira bom omulala ayingira nkugambye twatuuka n'okuzanya omupiira nga tekyali ayagala genda mu ggoolo anti twategedde ebizibu ebiri mu ggoolo abasambi nga tebafuna bizibu amafumu gabeera mu ggoolo ku bagolo kipa bokka netusamba nga mu ggoolo temuli kipa nga bali buli mupiira gwe bafuna bakubabakoyo mu ggoolo ate naffe nga tetukyafaayo tetukyayomba nakuyomba mu bya ggoolo tujja bujja mupiira gwaffe mirembe gyaffe nga twewa ne high five tujje tumale omupiira gwatuka ekiseera nga mugusamba mu ggoolo temuli kipa nga anti tutyayo buli omu ebizibu byasangayo akola bwati munjijeyo bannaaje abalala basaba n'okuddayo eka abantu abajja tukampinge mu kampu wiiki namba tuli mu lunaku lwakubiri oli agala kuddayo ka kyokka nga naye beeka yabasiibudde vaipa awo wennyini wenjagala okusooka okuwummulira nkubuuza ekibuuzo kino vaipa akakana ayinza okumbuza ekibuuzo ekikakali nemba nenjagala kanzoke nkinoonyo wano nga bwenkubuuza kanzoke nkinoonyo wano kibadde wano wa vaipa obadde ku good life ddala ebbanga lyonna nsaavinze era vaipa nkwebaza nti ebbanga lyonna obadde ku good life obadde ojja nonkyalirako wadde omusajja wange obadde ojja nonkyalirako ani oyo ayogera ekibuuzo kiikino ekibuuzo kiikino okusinga kutandikira wansi omusaya gusanga wansi mu ddiiro nga gukulukuta guva waggulu kwezi steps nga mungi lita 5 oba 5 senga asidi alina essanyu omusayi gwa Moses Radio gukulukuta tudde wano embeera eyo gyonyumiza ey'eddogo twagirabanko ku good life awo wobadde ebbanga nawe lyobaddewo live eno okimanyi naawe kyetegeeza gye tuli twagiwonga era bwe twali tukitandika gwe wangamba tusiibe kasooka enjogere ku mupiira
omusaayi gwa Moses Radio walabeka ekintu ekifaanizaako omusaayi kuba kati ndabye emboozi eno ey'omupiira eddogo limanyi bulungi. Omusaayi nzigo omusaayi gwe nalabako omusaayi gwe nalabako ku Good Life era musaayi nti kwegamba twanyumirwako nnyo ne Uncle Wizo ndowooza ne tudeeka nga essanyu liri waggulu akakuba kali katonyetonyeeko nebya Uncle Wizo naaserera n'agwa bubi omutwe era comedy store eyo gyeri wali comedy store gye twakubanga bambi Wizo omutwe yali aseredde bubi n'agiramu wano omusaayi gwayika mungi nekuba omutwe kumanyi wali wasilantingamu nga ku gate we wati nakuba omutwe omusaayi ne gukkirira jjukira engeri yali anyweddemu ate yali mu vibe eri ya waggulu omusaayi gwali gupampinga ku speed omusaayi gwali mungi olwo Dr. Wansawo wenyini ku kyambuka waggulu ku Good Life nagenda nemunona ku speed najja namusiba ku kigoye the night n'olunaku olwo ekiro twali tulina comedy store era Wizo era comedy store gyeri ngera yesibye wano naye nga oyinza obutabuuka naye nga waliwo kati gwa musaayi maybe gwa ogwagala kubanga gwayika ate n'asigala ng'era akyali aggressive musaayi era najja mu nju ng'era ali waggulu nnyo era bamukuba buyise obumukakkanya maybe naye omusaayi ogw'ekika ekya style endala nze ng'omuntu sigumanyi Sami yagambye omusaayi gwayiika gukulukutaku omusaayi gwa Moses Radio gufubutuka mu madaala eyo waggulu bwati tubadde ebintu bya ddogekezo oli musajja mukulu eddogo limanyi mpulira ndaba emipiira girabaddemu gizze eddogo livuga kati wano kubanga oli wa Good Life obira ku Good Life embeera enjonyumiza mu bulamu bwo ey'omupiira gye tuliko togiramako ku Good Life awo tuwumulidde ne nkugamba twalolabyeko ku musaayi gwa Moses Radio omusaayi gw'omuzimu gwa Moses Radio ku Good Life nga gukulukuta amadaala kwa radio omusaayi gwe gukulukuta guba n'omugenzi radio awo mulemirembe nali mwagala nkyamwagala ndi mwagala paka lubeerera paka nga nange musisinkanye eyo mu nsi oba mu ggulu ey'obwolubeerera naye ekyomusaayi gwe nga mwedio namuwerekera bulungi mu kumuziika n'asabirwa bulungi n'aziikibwa omusaayi gwogwo ate okubanga ate gudde naate kategeera bulungi negwe gunoonya mbasi mulaba bulungi lwaki tekirabanga Good Life nebyendoota byembadde nzijanga ndootako bbanga lyonna nga ndoota ku moze nga temubangamu kintu kyefaananiza musaayi mubamu kintu kya direction bambi yimba akuloosa n'agamba yimba kyabanga too much eddaddawo nga kiri too much naye mbakabo bantu bamu binabuuzaako abakulu ne badaga nti yes lusi kiba kirungi n'olusi si kirungi nnyo kitegeera si kirungi nnyo kufuna nnyo birooto bya omuntu akugenze naye banga ebirooto byakuleetera birungi kuba ebirooto yampanga birungi yampanga birooto bidirectinga nga sobola n'okuloota nga nenga aloose lyrics maani naye lwakubanga mba nga kadde ako ndowooza nga nina kuba nti nzikukirawo either nziyimbemu mu melodies sina kuwandiika melodies zaazo ate nziteeke wansi naye nga maybe mbaleeta ate bwentukira okuzuukuka manyi fe tugenda okwebaka nga tukooye nnyo kati tosobola zuukuka wakati wa kireo nga mukama kuyembe n'ofuna otulo kati atookera ku makya ng'obijjukira naye nga melodies zagenze yandoosangako mu birungi n'okugamba abantu abamu bakunyooma kubanga tonakola kino naye prove them work hard you're good enough you're good enough like that kali nga ndoota bintu biri encouraging nga ali courageous mu dream naye ebyo bikwataganamu musaayi kukulukuta bikibisira nyumba yonna nebuna ekitaba ky'omusaayi lita 5 zibuna ennyumba yonna ziba nnyingi oba langi yayiika omuntu omanyi abantu bakubwa abantu mwenge kokagwe okukuba kale
tusimbe wakati awo tujja kumanya amazima. Viper oyino liyimba your new song. Yeah man. Dr. Chameleon. Bang! Well, live and alive. Live and alive, Viper. Big up on yourself, the General, 6-star General, Music Dinosaur, Dr. Jose Chameleon, mwana wa mama. Bam! Gwe kadagala nkafunula endwadde zinuma webale kunyirira nkulowooza n'olutiko ne lungiwa nsiiba nkupangira njagala nkutwale mu bwengula yamba dansi nina omukwano gwa bandansi pregnancy don't you want malala give it to me Viper mwana wa mama mwana wa mama wafanana mama ngenda kulopa yowe wa mama ebyaffe babiveko tuli luno ebyaffe babireke otova wano njagala goyagala nze tuli luno komane remind them jenasitekola baby tova wano dunia kweli ina mapambano for me for you baby siva wano. More fire, we go kill them like a monster, you know. Let me give the Kambonga. Can't you hit ya Kampala, bro. Over Bagara, what you Bagara? Inazikirizi wakadamu, ngampomeze bulungi. Ash. Gwe kandagala nkafunula endwadde zinuma webale kunyirira nkulowooza n'olutiko ne lungiwa nsiiba nkupangira njagala nkutwale mu bwengula abundance nina omukwano gwa abundance pregnancy don't you want malala give it to me labongo metaniki mwana wa mama mwana wa mama wafanana mama ngenda kulupa yowe wa mama ebyaffe babiveko tuli luno ebyaffe babireke otova wano njagala goyagala nze tuli luno command them remind them jenazitekola baby tova wano dunia kweli ina mapambano for me for you baby ziva wano command them remind them mwana wa mama mwana wa mama metaniki wafanana mama ngenda kulupa yowe wa mama lave tudusa Kampala abatesi balumba munange bafitina nnyo bwe balaba ngwe nange tukumba guno mukwano gunyuma nnyo aguyimirira mutuja mukona dabongo yambala mask sanitizer kibiri kyabode yo appetizer ngwagala byaddala ziri ba womanizer baby I'm just an organize zenera bongo batulege fe babi wano zene metaniki yefe bo fire big up one name Dr. J Chameleon bang bang bim more fire oluyimba baluzange wa YouTube. Yeah, well, I'm Viper Official Yugi. That's my official. Yeah, it's there live. Viper Official Yugi. That's my YouTube channel. Viper 08. That is my TikTok. I have a sound there. Kubanga TikTok ndoza atenze jingula bidake nnyo. TikTok TikTok yange Viper 08 kubanga nafuna abafani bangi bakufuna abafani bangi munange ba Viper abalaje bali ninga abantu bange mbagala nnyo yo big up on yourself all the Viper Rays over there so man respect salutational greetings over you there so man yeah so Viper 08 waula jawula muko kuba omanyi lwaki 08 nali nkuba kamunana shegere nali ku kichuba I know nogabe diba ngamba omusajja gwalese omuchuba ngaba nnyo 1% nyimu bichuba 1% bro tewankubisa ko mpira gwa bwerere ngaba kocha abayaya abali eyo bakutwala bakole bakwesanga kalogoyi nga tebakuwa biwata badduka buddusi bakwesanga kalogoyi tebakuwa biwata nokola enamba yange yesimu eri 0701 55 37 34. My MTN number is 078 16 777 07. Era bachali banga bali eyo bemmanyi ne besimanyi
mbagala nnyo. Show me the love, give me the support. I go make you proud any day, anytime. Katonda asigala ye Katonda ali omutayongerwako. Tugenda kumona Viper tuli wano ku kabozi k'omupiira yakyuka atyo okuva mu mupiira ate nadda mu kuyimba. Ane waliwo kantu kesagambye bro. Okimanyi nti waliwo we nali captain, waliwo tiimu emu nayo yali academy nenga bagita UGL. UGL yali tiimu yabagagagaga ebira ku masomero era gakigagagaga Hillside, Lohana, Nakasero, Parents. We got names nali captain wayo under like under 15 nganze captain kajukira abana bavumuko kati nga ffe tetwali fit nnyo nene akali nga tuli emereka simba twali tuli akukubombolo kuba twali fit mukko naye nga tiwali ababanga fit ddala abamalayo kati abo basasulanga sente nyingi nnyo okubeera mu tiimu ne tiimu kubanga ina tour kwa twakolangako tour ne tugende Tanzania ne tugende Kongo mu buto naye nga nze sasula nganze naye lunaku lumu nange chukire bidde esimu tetwalina ate muzadde wange nagambe si yali too much supportive kunze ku by'omupiira nakuzanyisanga kibuli kutoloka kabutakola mirimu kugenda kusanga banange ku bisaawe so twali tugenda Rwanda munange nebaka sawa yogenda ne bajja makwano banga bali banesi nga bamanyi ku squad ni nyamba team abasambi nga banetaaga ne bajje waka okunsi mone mwalimu omusambi maybe ye yalina ndowooza obutakanya nange wesaategeera bulungi ati yali ansingako obukulu banzukusa mwana wa mama banzukusa babinyumiza sebakangako nga wene bakakulu ne banzukusa ne banyenya ne bankyusa banteka ku nnyonyi nga balinga bataddeko omulambo guganya zuuku kanene nali nnogenda e Rwanda banzukusa ne banyenya ne bankyusa ne bankuba kiboko ne banjira amazzi nawe basi ne bakuleka ku nnyonyi ate bandeka bakutwalira batwale yebase nganze mutima gukuba nze sandi mulamu nyoka tumutwalirwa mpaka nebase ati services zange bali bazeetaaga eri service delivery mu kisaawe nenga wali ndowooza yali akiri emabega nti sirina kugenda amukwata omwoyo eri azanya wakati awo nenga tasobolawo bulungi. Tugenda tandikira mu episode yaffe eddako mweraba.